tuve ku byala byonna bino bagamba gundi bamwambye bichi byonna biruma naye tebigenda kusirika nga Museveni ali mu buyinza. Programu yola leero gye tuogeddeko leero gye mukubya amasimu leero kuba nabagamba si yange ina bananyiniyo waliwo ebintu bingi gibaddemu ebibuuzo mubaddemu ideas mubaddemu biki mubaddemu byonna ebibaddemu era mbadde ngenda kujja kubaako kyenjogerako naye muwulire ekiriwo. Ekisooka President waffe Kyagulanyi Ssentamu waliwo bangi bateekawo ebibuuzi simanyi yafulumya ali Kenya, simanyi yaddusa ali South Africa, simanyi ali luddawa, simanyi ali luddawa. Bannayuganda mwenna njagala muwulire ekigambo kino nammwe mwenna aboogera ku mikutu ne bw'oba olinayo follower omu ne bw'oba olina ba followers mutwalo. President yaleeta campaign ey'okuba amasimu yatukolera nnyo yakola nnyo ku ssaawa awo mu nnaku ezaali zisembayo ez'akalulu era abantu bangi nnyo abaatuwa akalulu olw'amasimu ago ge twakuba. Kati ekintu ekyo ki-influencinga nnyo kati buli muntu wenna ng'oyogera ku internet oba nga toyogera ng'olina essimu ng'olina abantu mu ssimu yo be weesiga bagambe essaawa yonna twenunula. Let them bakipinga omuliro nga gwaka. Muwulire bino ebigambo bye mbagamba. Ebigambo bino bye mbagamba biri 100% correct and true. This is the fact about the reality, about the what? Siwaina bwenyinza kibagamba. Tegeeza munno ne bw'otogeezaayo munno mwala ategeeze munne. Mubeere ready. Tuve ku debate ez'ebirala zonna. Debate eryemu kwenunula. Bwe tusituka olunaku lwe tugenda okusituka lugenda kubanga tolukkiriza naddukkiriza naye gwe bw'owulira ekintu situka waliwo kati ebimu ebitagenda kuyogerwa. Okitegedde? Situkiramu firimbi, vuvuzera, engoma, flaga temusa flaga. Museveni bino byonna bye mulaba alwana na flaga kututiisa kussa wansi flaga. Mukubeeko flaga zammwe enfuufu. Kisobola okubeera enkya, kisobola okubeera okwosa enkya, kisobola okubeera. Sigenda kuddamu kwogera ku kintu kyonna na kwanalayizinga mbeera yonna eri mu ggwanga Uganda. Sigenda kuddamu kwanalayizinga politics wa ggwanga Uganda. Nedda. Ngenda kubeera ku bintu bino wammanga naawe ali wano by'oba oyogera. Batandise okugezaako okulaga nti embeera eri mu nnomo. Ekyo kitukolere okufuula nti embeera eri mu nnomo. Emmotoka zigenda kudda ku kkubo. Oba bunaaba ku Sande ku makya, oba bunaaba ku Mande ku makya, oba lunaaba ddi oba kawungeezi oba kiro, oba kawungeezi jamu waakwatira. Ekintu ekisooka ekiba kikusooka mu bwongo okuprotectinga banno okuprotectinga obulamu bwo ne banno abakwetoolodde abalala kwe kuziba amakubo. Tokkiriza mmotoka kuyitako ng'etambula. Ekyo kye ŋŋenda okubanga njogerako kuba kyenjogerako nkimanyi. Ekintu kyembabuulira nkimanyi era kigenda kubeerawo. Akasiriikirira akabaddewo oba akaliwo kayina kye kazimba, kayina kye kazimbye, kayina kye kakoze, kayina kye kakola. Ebitongole ebikuuma ddembe bonna tetujja kugamba nti nno baffe naye abaffe mwe bali connected bulungi nnyo babimanyi babitegeera gundi ebyabwe. Naye bannayuganda twetaagisa nnyo mu kintu kino. Bamaama mwetaagisa nnyo mu kintu kino. Ffenna tugenda kukwatira wamu. Museveni gye tukoma okubanga tutuulayo ayagala kwongera kutujja mu spirit eyo.
ayagala kwongera kutujja mu spirit eyo naye wulira ntumiddwa okubagamba ekintu kino temukkiriza kuva mu spirit eyo woolinga oboyiringa tokkiriza spirit eyo kukuvaamu teweerabira Uganda flag mukwate flag tugenda kusula ku kkubo olunaku olu enkeera waalwo Museveni agenda kuba agudde toleka mmotoka ng'etambula ku kkubo making sure nti emmotoka eyo ogikola ekintu kyonna ekigiyimirizaawo weeri n'endala egiddako oba ofumitayo 7 ofumita emu 2 n'obuukawo endala zino endala zitambule zigende zigatte kweri naye nga n'oli ava eri kyakola enegatte kweno nenegatte kweno omakinga sure zituuke ekiseera nga ne bwe baagala kuzirivansinga tewali we bazirivansingira buli omu eri kuginne waayo abantu abavuga ebimotoka ebinene mu bangi nnyo mungoberera abantu abavuga engendo empanvu gwe wennyini osobola okukituyambako gwe gifuule nti eyina kyebadde gifuule nti ebadde ekola etya bwe kikusanga mu roundabout gikiike bw'oti nga oziba ekkubo lyonna ogiveemu ng'ayina kyayagala okukebera nti eyina kyebadde girekeewo gireke ng'eggadde Mityana Road yenna bw'ati ng'emugase anti obeera ng'ave ne gindi Masaka n'obanga akyama bw'oti gundi weetolola akantu ako bw'oti bw'okagattako bw'oti bwe ppaba ng'ogirekawo gwe weefuula ng'eyina kyebadde ng'ogibalekerawo endala zonna zijje zigyekoonekaawo kati eziva Mityana zikwate eziva Masaka zikwate eziva Kampala zikwate akagundi kabeeraawo ng'ovuga emmotoka oba yiyo oba ya kampani why ebyo byebimu ku bye tugenda okukola okulaba nga twenunula buli ayogera kati tutandika kuzzamu bantu maanyi yongera kuwa strategies yongera kugira kubanga kijja kuba kibi nnyo ekintu kiri okusituka and kigenda kusituka very soon from now kigenda kusituka nnaku ntono nnyo nnaku ziri ku ngalo nyinza okuba nga olunaku ndumanyi naye nga sirubagambye okitegedde olw'omulabe waffe obutategeera kiki kye tuliko kakati very soon beera ng'okimanyi beera ng'omanyi ekyokukola mu mutwe gwo beera ng'omanyi nti bwe kitandika ntandikira wano tandika okutegemeya okulambula n'okutunuulira ogenda kukomandinga kitundu ki era ogenda kukiziba otya amakubo ogenda gaziba otya lwaki tuziba amakubo to control damages ezisobola okuba nga zikolebwa ku bantu baffe ekyo kigenda kuba kiyambako okitegedde eyo nga nvuddeyo buli lukya Museveni anoonya engeri gy'atujja mu spirit eyo ebyo byonna byolaba byakwata abanene jjo nabasomedde abanene abaakwatibwa nga Obote avaako Obote yakiwulira nga agenda yakwata abantu nabakunnyonnyodde eggulo yakwata kabaka wa Busoga n'amuteeka munda n'akwata kuba kabaka wa Busoga ye yali vice president ebiseera ebyo yasooka okuba vice president w'eggwanga Uganda ng'amyuka president eyali Ssaabasajja kabaka wa Buganda olinga vice president ng'Obote prime minister okitegedde nembabulira Grace Ibingira yali cabinet minister for justice Grace Ibingira n'akwatibwa nenkubuulira minister of works omwami ayitibwa Barak Kiria n'akwatibwa owa agriculture and cooperatives yali Nasani Ngobi nenja nembabulira Mathias Ngobi nembabulira former army commander Shaban Opolot naye yakwatibwa n'omumbejja n'alinnya Mpologoma naye n'akwatibwa ku misango egyali gimuvunaanibwa egya Ssaabasajja Kabaka by then Ssekabaka Muteesa owookubiri so encuku eyo mu ggwanga yalimu naye Abannayuganda abaaliwo ebiseera ebyo bamuvinga on newankubadde encuku yalimu ey'okukwata abanene bonna
bonna nga bakwatibwa bannayuganda basigala nga bafokasinze ku kyakununula ggwanga Uganda. Bwe tutataasa bannaffe mujjukire bannaffe abasibiddwa emyaka 5 gyonna ng'ekisanja kyonna bakimaze mu komera. Kati bwe tutasituka kulwana bamuwanga Kivumbi nga bwe bagenze bwe batyo tebagenda kudda. Abantu abo be batwala bwe bati tebagenda kudda kubanga omulabe waffe tatwagalangako. Weewaawo Museveni tatwagalangako. Museveni ne Besigye tebatwagalangako. Abasajja b'Abanyarwanda tebatwagalangako. Wabula bwe balabanga balina akalembereza akatulya basalawo batunogola empola mpola mu butamanya. Tebatwagalangako. Ne bwe tunaasirika bagenda bate bwe batukuba entiisa bagenda kutukola byonna bye baagala nga tewali asitula mutwe. Mwegatte twegattire wamu ffenna amagye abasomesa abaana muveyo mununule future yammwe. Bwe kuba kufa tufiire ku kkubo nga twenunula okusinga okufa nga batujje mu nnyumba nga bakujja mu nnyumba nga bakutira wali nga bakujira wano nga bakutira wali no musituke ffenna mu bungi boda tu boda tulina akalembereza ka internet tugenda kusituka nga internet tebamanyi. Waliwo omukyala ateesezza tuteko kubanga tumanyi ebifo nti omutwalo gw'abantu kugenda ku Radio Uganda, omutwalo gw'abantu kugenda ku URN gunde nakawa, omutwalo gw'abantu kugenda ku Communications Commission. Waliwo ebifo bye tulina okutwala amangu then abalala tuyingire kasa tunasula kukuba olunaku olu wallahi bajja kuba bagenze. Kyoba okola kiri ekintu kimu gwe wenna alina ekizibe ekkubo ekyo kyoba osooka okukola mwakirabye. Bwe babadde n'amakubo ageetadde mwakirabye, babadde n'amakubo ageetadde kubanga basooka ne balangira nti eyo public holiday, so amakubo gonna ne gabeera open. Ekyo mwakirabyeko, so kikonfamingira ddala kye tubadde tusomeseza ebbanga. Kati mujjukire olunaku Museveni lwe yaziba ekkubo ly'empigi nga n'emmese terina weeyita. So temuggwamu maanyi, buli muntu kubira munne essimu, buli muntu kubira munne essimu nga bya munda. Olunaku sirwogedde naye weeruli. Nze ndumanyi nze olunaku ndumanyi. Luyinza n'okuba olw'enkya, luyinza n'okuba olwa wiiki eno kubanga wiiki eno esigaddeko lwankya mu mbale gundi eno ya modern. Luyinza okuba olwa wiiki ejja, luyinza okuba nga lwa wiiki ejja ng'eweddeko, luyinza naye gwe kyoba omanyi olunaku weeruli. Mubeere beeteefuteefu. Abalina abaana babato myaka 75 mugule emmere ebeere waka, abaana abenga basobola okulya emmere awaka. Muba shoppingire emmere enkalu, bijanjaalo, kawunga bibeere waka butto. Abaana batandika okuyiga okwefumbira. Tugenda ku kkubo tukomawo na buwanguzi. Tugenda ku kkubo tukomawo nga gavumenti egudde kuba gavumenti yagwa ne kati etandise kutukuba ntiisa. Ekyo kyengendo okutandika okusomesa oba munakitegeera oba temukitegeere. Kijja kuba kibi nnyo president waffe ya tugamba jja, kigenda kuba kibi nnyo president waffe okufuluma atuuke ku kkubo nga tetuliyo bamutwale yekka bw'ati, kijja kuba kibi. Kye tusooka okukola nga tungazze kubajja ayinza n'okujja enkya kwe kumuprotectinga obutamutujjaako ne bwe baba bafa batya. Abeere protected tavaako. Kati nga kikwate wonna mu Uganda yonna. President waffe tebamutujjako kuba bwe bamutujjako kijja kuba kirala. Ekyo mukikwate mukiwulire. Abanyarwanda ba protectinga Museveni mu biseera by'olutalo. Abanyarwanda ba protectinga Museveni batufugidde emyaka 40 egy'obulumi. Tuteekwa ku protectinga omukulembeze waffe ajja nkiddamu ajja. Ebyo bye bagamba mbu ali Kenya simanya ali luddawa. Yonna gyali, ali mu Uganda, ali Kenya, ali wano, ali mu Amerika. Kati awo nnyina bendeka. President yatusuubiza yatugamba jja president tatulimbangako. Mukitegedde. Eyo nvuddeyo. Museveni mu bimu byateekateeka okututiisa okutukuba entiisa biibino wano. Agenda kukola nabagambye bagala kukuba olutindo lw'ejjinja. Kati muwulire ebifo bino.
Museveni ateekateeka okukuba entiisa ekyo kigambo kyagamba simanyi terrorist simanyi terrorist biki abantu b'e Bukunda kyotera kaliisizo essaawa yonna eyo wamu waliyo bbomu zino mitingi za lwaleero zino zembagamba kati zentandise Bukunda kyotera kaliisizo Museveni agenda bakubamu bbomu essaawa yonna abantu b'e Bwayiise Kampala Bwayiise Kaleerwe Kibwa zone Bwayiise Kawempe Kibwa zone ne Kampala Mpererwe Gaza petrol station waliwo Gaza petrol station munyweze security ya mmwe aba Gaza petrol station Gaza petrol station munyweze security ya mmwe Museveni agenda kuba bomu ku Gaza petrol station muwulidde ebyo byonna agezaako kutusigamu fiya ayagala tukiveeko abantu baffe abawambiddwa ffe tugenda obbanunula bwe tutabanunula teriyo kooti teriyo munnamateeka teriyo agenda tebakulimba mbu simanyi Uganda Law Society yataddewo simanyi enamba bwe bakwata kuba kuno tebiina makulu tebalina Law Society terina kyegenda kukola nga nese makadde president waayo alimu ekizairo yadduka bakugenda mukwata Uganda teriyo goberera mateeka tebakulimba abantu baffe bali mu makomera tebawozesebwa tebateebwa tebawebwa beiro tebakola ki bali awo okubazanyisa mugende mudde bamazeyo emyaka 5 ffe tugenda okweteera abaana baffe ffe tugenda okweteera abantu baffe muwulireyo kino president waffe agenda kufuluma bwe kuba kufa afire mu struggle president waffe agenda kufuluma bwe kuba kufa afire mu struggle ayinza okuburukukira ebuwama ayinza okuburukukira emitala Maria ayinza okuburukukira e Kampala ayinza okuburukukira e Busoga ayinza okuburukukira wa kuba agenda kutumbuka mu ttaka bw'olaba ettaka nga litandise okweyasa nga lyeyasa bweyitinya nga lijjenjatika ng'omanya amagombe gali mu kwabika omuntu azuukira Bayibuli egamba nti awo ku lunaku olusooka mu wiiki olwali olw'essande ebiseera ebyo olunaku olusooka mu wiiki amagombe ne geeyabya n'azuukira. Listen, ebigambo bye mbagamba mbibagamba nga mbitegeeza. Ebigambo bye mbagamba mbibagamba nga mbitegeeza. Nsobola okuwuliza abali mu Exile, nsobola okuwuliziganya n'abali mu Barracks, nsobola okuwuliziganya n'abali mu State House, nsobola okuwuliziganya n'abali wonna. Kati kye mbagamba first hand information both sides. First lady awambiddwa ba deputy basatu bali munda ba MP babanona sawa ya kwenunula oba twagala oba tetwagala akyaliisa ebijanjala empiso Bayibuli egamba nti olaba kigwa ku muti omubisi ate olwofa emiti emikalu kitegeeza nti kino bakiyita mpaawo atalikaaba bwe babeera nga abakulembeze bonna bali munda essaawa zino. Lois Rubongoya, Joel Ssennyonyi be bakyali wabweru naye nabo bakulaga nti essaawa yonna babeetaaga. First Lady Baby Itongo Kyagulanyi atalina mu byabufuzi wabula olw'okuba nti mukyala wa munnabyabufuzi asinga obbalumya omutwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kye baamukoze teri abadde asuubira nti bayinza okukikola omukyala ng'oyo yali innocent. Kitegeeza nti babisooka bali abanene babakuba entiisa mmwe abalala aba wansi. Bw'olaba ebikolwa ebyo oggwamu amaanyi n'ovunnama n'ogamba nti olaba bakikola Babi atalina musango ate olwonzi omuwagizi w'ebyobufuzi. Kino kikulage nti ne bw'onooba oyagala ne bw'onooba toyagala oba ebyobufuzi obirimu oba tobiriimu bikwatako. Oteekwa okusituka, oteekwa okulwanirira Uganda okulaba ng'efuna eddembe lyayo. Bwe tunaasigala n'abana abasajja mpaawo atalikaaba ne bw'oliba weeraba nga talina musango kubanga bangi ekyokubeera mu byobufuzi baagufuula nti musango.
Era bwe wabaayo omwana awambibwa nga badde wa National Unity Platform, bangi bakomentinga bagamba nti mwe lwaki mwesibye ebyobufuzi? Ye lwaki temubivaako ne muleka abasajja? Eyo enjogera y'abantu ababuyabuya nno. Naye gye bujja we tulaga kino ekisanja bwe tunaakimalirako nga ne bw'oba oli ku nnimiro yo nga toli mu byabufuzi, bagenda kukusanga ku nnimiro yo bakkube emiggo bakuwambe bakubuzeewo. Bo kye baagala kiki? Eggwanga lyabwe baagala ddikwatamu ttaano balitongoze nti kati lyabwe. Ffe abeeyita bannannyini lyo balitugobemu. Balaba nti tufuuse omuziziko kubanga twabategedde nnyo enkola zaabwe. Kati oba obamanyi oba tobamanyi, bo buli munnayuganda gwe balaba nti yabagwamu dda nti si bannayuganda, naye ate baagala kukuwamba ggwanga ku kifuba. Bajja kujja bakoleko effujjo bakutwale. Sinakindi, bakutte. Teri agenda kubabuuza. Jjukira omusajja Muhammad Muwanga Kivumbi, Deputy President wa Buganda. Musajja wattu baamuttira abantu be ewaka we wennyini. Bwe baamututte, baamuguddeko gwa butujju. Kyokka ng'abantu abattibwa bonna baasasirwa masasi. Mu nkambi ya Muwanga Kivumbi oba mu maka ge bonna abaali bakuŋŋaanidde okubala akalulu ke, tekwaliko wadde ayina ejjinja. Naye bakugamba nti abaafudde amasasi, Muwanga Kivumbi ye yabakozeeko obutujju. Kakati gwe akyaliisa ebijanjaalo empiso, olwaleero biraba ng'ebyokubalaata. Enkya ogenda kujulirira Kyagulanyi Robert Ssentamu nti kale bwe yatugamba nga singa twabikwata ne tubiteeka mu nkola, kale singa twamalirira ne tusituka ng'akalulu kaakaggwa, kale abandifudde bandifudde, naye at least ne tumanya nti tununudde eggwanga, bano abasajja tubasindiikirizza. Naye ojja kutuuka okulowooza ebintu ebyo nga Kyagulanyi Robert Ssentamu gw'ojulirira takyaliwo. Kuba ne bwe bamunoonya olwaleero kye bamupulaningira nti olumukwatako bwe bati, baagala kumutta. Bw'anaaba avuddewo, ani anaaba akyasobola okuwa komandi n'ogitambulirako? Bannabyabufuzi be tulina mu ggwanga Uganda bonna bafere ba byabufuzi, banoonya we bafunira. Bonna bwe batuuka ewa Museveni bavunnama n'engatto bazimusiimuulira. Kati mbuulira anaakulimbalimba nti nze nvuddeyo ndi opposition era ndirudde okuggya Museveni mu ntebe y'eggwanga lino. Ebyo byonna bijja kuba bya bulimba. Kyagulanyi Robert Ssentamu ye mununuzi w'eggwanga gwe tulinawo yekka. Era singa tumufiirwa, Uganda ejja kuba esaanyeewo Luganda.